Omubaka wa Kawempe North mu Parliament Muhammad Segirinya amanyiddwa nga Mr. Update yeevumye ekyamutwala mu Parliament gyagamba nti alabidde ennaku etagambika n'okubonaabona ng'eyabbende ku musabo. Muhammad Segirinya abadde ku kitanda mu Netherlands ng'ate yasibwa emyaka 2 ku misango gy'ebijambi ebyali mu Bendobende eri Masaka era ng'emisango egyo na buli kati giri mu kkooti nga teginnaba kuva mu ddiiro gikyamuli bukiika ng'omwana anatta nnyina. Okusinzira ku Muhammad Segirinya yamanyika ennyo nga eddoboozi ly'ekyebando ebizibu bye byatandika lwe yafuuka omubaka wa Palamenti ate nga we yabeerera kansala mu Kampala agamba nti yalina bizibu bimulondoola nga embeera eno yajjawo oluvannyuma lw'okufuuka mubaka wa Palamenti kyokka nti ng'ekyennyamiza nga n'abamu ku banene mu kibiina mwava ekya Nuupu nti ate bamulimirira. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Muhammad Segirinya omubaka wa Kawempe North nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yosefu Lukyamuzi. Tuweevuma okubeera nti nowafuuka MP n'ogamba nti lwaki lwani singa wasigala ku bwa kansala? Kituufu kiri nti statement eyo nagikoze oba singa nasigala ku bwa kansala kubanga obwa MP mbufuniddeko ebizibu bingi ate obwa kansala saabifuna. Bwe nafuuka MP ne bandoopa omusango gw'ebyokulonda badde akaguvaamu ne kalakasa kuba nange bali bakwata abaali ekigo kitalya naayidde mutwe ne banne ne kalakasa era ne bankwata ne bansiba ngenda okuva eyo nga nfa oba nkola biki simanyi nasibira Nairobi Hospital. Nve Nairobi Hospital nendayira mba nakamala okulayira ne nkolera abantu emyezi 2 ne banteekako omusango ogunkabya n'amazigo olwaleero gwendowoozaako ne ngamba nti ani yali mu kintu kino omunene ne bansiba emyaka 2 bwegakyandeetera okukola statement. N'eddwaliro lyaggalawo baaliggala nga bagasasula abakozi n'eddagala temukyali gavumenti yaliggala. Bwe mbadde mu Amsterdam waliwo adda bajja okundaba nga bonna bagamba eddwaliro eryo lyayambanga abantu baffe lyayambanga bafuutu soja twagala liddewo era nazze n'ebyuma ngenda bikima ku URA then eddwaliro eryo ndabe nga liddawo ntose badde mbafune services nga bwe bazifunanga. Naye kati services babeera bafuna za bwereere oba basasule era zalinga za bwereere. Naye eddwaliro okulibeezaawo okusasula abasawo eddagala oddigula ng'ate abantu bagenda kusasula tekibeera kinene nnyo. Yamalangako miliyoni 5 omwezi wiiki. 5 omwezi. Okusinga wali ojjanja nanoonya abasawo nga ate balina spirit of nationalism. Nambagamba tonkyajinga nga akyajinga gavumenti. Olw'okujjanjaba bulwadde nga ki musujja abakyala baazaalanga bamala okuzaala ne tumuwa segibokisi tumala okumuwa segibokisi ne tumuwa obugoye bw'aba azadde abaana 2 tumuwa kilo 2 ez'ebyenda bw'aba azadde 3 kilo 3 bw'aba azadde 4 kilo 4 ate bw'aba azadde abasingawo 10 kati otumuwa nti namba kuba tuba tunajjamu tufi ebyenda. Enteekateeka nnungi ate enteekateeka ebyo yatambula nga nkyalina mu kkomera era ng'etambula. Kyekyagisula kubanga omusaala gwasigala gujja ku akawunti. Omusaala gwasigala gujja n'ebyali bigutwala byali bingi. Kakati bw'ogamba tubakisinga nasigala ku bwa kansala kati mu 2026 okomawo oba ogenda kuddeyo ku bwa kansala? Olw'okuba nti abantu banjagaliza obwemupi komawo ku bwemupi. Lwaki nkomawo ku bwemupi nti kino ekisanja kyataatawanyiganyiziddwa naye ate 2036 sikomawo. Bo bootya nti nno bakuyigganya bo weebali. Anti siina tabbo Katonda ye yanteekawo ate nze ebbanga lyonna abantu obadde obalaba entalo nga bazireeta baleeta luli ezo zonna ne nzisimatuka kubanga Segirinya mu bantu 10 mu Uganda ng'obanoonya abayise mu mbeera enkambwe bw'otanteekamu n'ensi ekwewuunya era kyova nanyigira nnyo aba Guinness Book of Records okubanga Segirinya siri mu Guinness Book of Records ne bato zempiseemu buli wembikula nkebera nti seerabamu ne ŋŋamba bato zempiseemu mujjukira ku lwa TV abasajja bankuba emigo kati banzite mujjukira nekalakasa kaleero ku mataba nengeetikanga nga twala ku kisi mujjukira ku togikwatako. Guinness Book of Records olina okubeera n'ekintu kyennyini ky'oyagala obeere nga gwasinga. Anti njagala banteekemu ng'omu ku basajja ba human rights activist mu ggwanga Uganda. Ba human rights activist bangi be bakubye emiggwanga naye ba top. Top kubanga kati bw'ogenda mu top asooka nyinza okugamba mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu awo ne tuzzaawo litaali Dr. Kanokiza Besigye ne tuzzaawo Lord Mayor Elias Lukwago Segirinya we namba awo eddako awo teba yange muganda wange. Sebo waliwo abatakolera mu mawulire. Nedda sebo. Oyogera ba mawulire. Nedda sebo ndi namba 3 webuuzaawo. Waliwo abagamba nti naye gwe buli ssero obeera mbya butaala nalabye na omumyuka w'omwogezi wa Nuupu nga naye akulumba. Abantu balina okutegeera Segirinya yani. Segirinya ye musajja nga wa entertainment ate nga musajja politician ni 2 in 1. Byombyo bitambuliza wamu. Nambi tambuza kyovola babampita kwa ndikati bampita ku live waya goloza lwaki abala tebabayita ne bagala Segirinya jangu. Naye abantu banyumirwa kitegeeza nnyina kyengatta ku
media fraternity ate nyina kyengatta ku byobufuzi ate omuntu abayo n'agamba nti Segirinya comedian aba alimbye kubanga nze gundi yange gye nagiramu yeeyo ey'abantu okubalwanirira poliisi bwejja n'enziruka bwe oyagala nsigalewo poliisi enkulu kati bodduka nga bagaba ize comedian lwakyaddu so omwogezi w'ekibiina statement gye yakoze namusonyiye togenda kayana naye sisobola kukayana naye era ne maama ne mugamba nti maama sajja omulekanga n'aziika mu njogera omanyi tukujjukira luli naye kirako okusiba ndooza bakendeeza ebbugumu ne oli ne bw'ayogera naawe awulira nga si oli Segi ow'edda ekkomera lino lyankosa saagala newaani nti nasigala kyekimu ekkomera lyankosa 2 years in incarceration kale ng'obonaabona ng'empewo ekufuuwa ng'oli mu kifo kimu tovaawo mugana nange tokiyita ekintu ekyokukola n'okutya n'okukanga ate nenfunamu kafiya kubanga njjukira omusango ate tebaagugoba gye guli omusango baagulekayo kakati mbeera awo ne ŋŋamba yi mukama